omwaka 1979 olwaleero emyaka 43 egimaze okuba nigiyitawo. Tujjukira wakati w'ensi Iran, kibuga Tehran, era tujjukira wakati ensi America. Mwaka gwali gwa 1979 teweerabira nti munda mu ggwanga eryo eriyitibwa erya Iran waliwo ekyali kigenze maaso n'okuba nti kibeerawo. Enkyukakyuka ez'omuggundu ezaali zigenda maaso n'okuba nti zireetebwa munda mu ggwanga erya Iran okulaba nti beetakuluzako obukulembeze obwo obwali buwagirwa eggwanga erya America n'abazungu. Kati enkyukakyuka ezo zaali za muggundu nnyo, revolution mwaka 1979, era ne zireetawo ky'oyinza okuyita Iran zagenda maaso n'okuba nti zireetawo enteekateeka eyo oba ky'oyinza okujjukira Iran hostage crisis. Bannansi b'eggwanga erya Iran mwalimu ne bamukwata mundu atuliriza mu biseera ebyo kye bagenda maaso n'okuba nti bakola kyali ki kye bakola bawamba abakulu abaali babeera mu embasi y'eggwanga erya America ne bannansi ne babasibira mu embasi okumala ennaku 444 nga basibe nga bali mu embasi y'eggwanga erya America munda tebakkiriza muntu yenna kufuluma. Enteekateeka zonna ezagenda maaso n'okuba zikolebwa Abamerica okulaba nti banunula abantu baba baali mu embasi yaabwe mu kibuga Tehran zaagwa butaka era zaafiiramu abantu baali 8 nga Bamerica. Kakati bwe lwali bwe lutatuliriza emyaka giweze 43 beddo yali omukulembeze w'eggwanga erya America mu biseera byali bamuyita President Jimmy Carter nga omukulembeze w'ensi ya America yali alina okubaako nekyakolawo mu kaseera ko okulaba nti ekyali kikoleddwa aba Iran kigenda maaso n'okuba nti kigenda nga tebababonereza. Ekyaliwo munnaaluliriza Isa kye baatuuma Executive Order 1217 not Executive Order 1217 not. Mu Executive Order eno President w'eggwanga erya America Jimmy Carter bw'atyo yalagira ebyobugagga byonna eby'eggwanga Iran ebyali munda mu ggwanga erya America mu kaseera ako. Executive Order eno kulagira kw'omukulembeze w'eggwanga yalagira nti buli kyonna ekiri wano nga kya Iran kiwambibwe. Buli kyonna ekiri wano nga kya Iran kiwambibwe. Sente ziri mu banka n'ebyobugagga byonna ebiri wano mu ggwanga erya America nga kya Iran kiwambibwe. Naye mbategeeza nti kyava ku hostage crisis akasambattuko akaliwo oba akatuubagira akaliwo embasi y'eggwanga erya America bwegenda maaso n'okuba nti esalibwako okumala ennaku 444 omwaka mulamba n'omusobi ennaku 444 Abamerica nga babasibidde mu embasi. Tujja kukiraba oba oli omulundi omulala tukyetegereze tulabe kyali kitya naye ng'America asattira n'agezaako okulaba nti anunula abaali bawambiddwa ne kigaana era okakkana nga Abamerica 8 bafudde. America kyagiyisa bubi obutakolagana oba enkayana n'obutakkanya obuliwo kati w'ensi ya America n'eggwanga erya Iran. Otegedde nti tebutandise ennaku lwaleero bwatandika dda emabega eri alist mu ebyogenda maaso n'okuba nti omanya wenna ataddeko Pal FM ekkula ery'omuntu wa bulijjo. Katugende wano gwanga ku gwanga kano ke kaseerako aka gwanga ku gwanga tukusaggulira amawulire agookya era masu okwetooloola ensi yonna okuva e Pyongyang paka e Moscow mu Russia, okuva e Washington DC paka e Beijing mu China, okuva e Tehran paka e Kabul mu Afghanistan. Kati gafune okuva ku ssemazinga ez'enjawulo era tosubwa n'agafa mu nnyaffe Uganda wano mu The Inside Story munda mu bisenge by'amakolero g'entalo. Yes, munda mu bisenge ebyamakolero agentalo The Inside Story 107 katonze mwenda Pal FM ekkula ery'omuntu wa bulijjo nze omukugulu kongo tugenda kutandikira munda mu ggwanga erya America. Kakati ennyonyi ya America yinatuliriza ennyonyi y'eggwanga erya America. America Super gye twogerako ennyonyi y'eggwanga lya America emaze ennaku ezisoba mu 9 ng'eri mu bbanga. Ennaku ezisoba mu 9 ng'eri mu bbanga nga tekomawo kyadda kyekomyewo katandikirawo. Gwanga ku gwanga tuliza tandikidde wali mu kibuga ekitibwa Washington eggwanga ereetibwa erya America. Njagala okutegeeza nti obudde munda mu ggwanga erya America abasinga akaseera kano babeera bakyebase ebitundu nga Nevada, Texas n'awala tebannabakulabika nti bazuukuka songa ebitundu ebimu okwetola eggwanga erya America butandise okukyampolampola butandika okuba tebonnaba kukyakitwale kubanga abamu bali ku ssaawa zizo ziri 5 za kiro, aba bali ku ssaawa 6, abo balengere bali ku ssaawa nga 7-8 za kiro, bitundu ebyenjawulo okwetola eggwanga erya America. Nenjagala okutegeeza nkyenza okutegeeza nti Abamerica nga bagenda maaso n'okuba nti boolesa oba super power. Enyonyi bagiwanika atuliriza
ennaku ezisoba mu 9 eziyise. Kati njagala okutegeeza nti ennyonyi eno egenze maaso n'okuba nti ekomyewo. Enyonyi y'eggwanga erya America emaze ennaku 98 mu bbanga ng'eri eyo etambula ate nga tekomawo. Kati Abamerika bamaze okuba nti bagikomyawo. Eno US military drone, space drone ya mubwengula esobodde okuba nti ekomawo ku kisaawe ekitibwa Kennedy Space Center wali e Florida oluvannyuma lw'okumala emyaka 2 n'ekitundu ng'eri mu bbanga. Kampuni y'ennyonyi eyitibwa Boeing bwetyo yegenze maaso n'okuba nti efulumiza amawulire gano negamba nti kyaddaaki ennyonyi eno eyitibwa X-37B military space drone eggwanga lya America lyerikozi egenze maaso n'okuba nti ekomyewo. Kati bagirina ekyokubiri kyolina okuba nti otegeera ng'okyewunya ennaku 9 zemaze mu bbanga. Nkakasa ng'olina ekibuuzo mu matuugo kigenda maaso n'okuba nkikujijiira oli mu kwebuuza nti bannange abagibaddemu babadde bakola bati babadde bale batya. Yevuga yokka tebaddemu muntu. Ennyonyi eno ya kyama ya ggwanga lya America. Tetumanyi ng'oggyeko eggwanga lya America bo bennyini katugambe nti be bamanyi kiki ekigirimu. Amawanga agasigadde okuli Russia, amawanga agasigadde okuli China n'abo abagezaako okulaba nti bazoganya eggwanga lya America njagala okutegeeza nti tebamanyi bikwata ku nnyonyi eno. Kigamba okuba nti kimu ku kintu ekikole eggwanga lya America likyawanika mu bbanga okwongera okwetegereza ensi n'okwongera okulaga nti bo ba superpower tebenkanika. Abamerika ennyonyi baagiwanika ennaku 98 ng'eri eyo tekomawo. Kati yakomyewo negenda maaso n'okuba nti atuliriza yagodde ku kisaawe oluvannyuma lw'ennaku 98 ng'eri mu bbanga. Njagala okutegeeza nti ennyonyi eweza ku meters 9 ze fuuti 30 mu buwanvu. Kakati mu bugazi ebiwawaatiro byabyo biwezaako tuliza fuuti zizo ziringa 15. Kyokka njagala okutegeeza nti ebadde ina mission eziwerako zegenze maaso n'okuba nti ebaddemu ennyonyi eno ebadde ina mission eziwerako zebaddemu nga tennaba kudda ku eno mission gyebaddeko. Kati nkutegeezaako nti mission eno emaze ennaku 98 nga tekomawo. Olumu bwe babeera bagyogera ku bagiyita reusable robotic spacecraft eringa roboti. Abamerika bagamba nti balina bye bagezaako okwetegereza mu bwengula eyo nti balina bye bagezaako okuleka nti bazuula era nti ennyonyi eno si kyakulwanyisa. Bagamba nti just ffe tulina kantu kaffe ke tugezaako okulaba, tugezaako okusoma bwengula n'okwetegereza byaffe. Okutya okulala we kuli atuliriza ataddeko inside story pale FM ekulera omuntu wa bulijjo okutya okulala we kuli. Amazima gali nti tebamanyi nti ennyonyi eno ddala ebeera mu bwengula bwa ggwanga lya America wokka oba emala n'etuukako ne Uganda n'etulengera. Enyonyi eno etuukako emagere n'erengera ku Mubanda. Enyonyi eno etuukako Entebbe n'erengera ku Mzee Yoweri Kaguta Museveni oba nedda. Ekyo Abamerika tebakyogera. Era bwe babuuza nti bannange ebuukirawa ennaku 98 etuuseeko wanawa nga basirika kubanga yakyama. Njagala kutegeeza nti ebadde ina missions endala zebadde emaliriza okusooka. Sigwa mulundi ogusoose ng'ennyonyi eno Abamerika bagiwanika mu bbanga. Uncrewed space plane y'eggwanga lya America sigwe mulundi ogusoose. Kampuni yagikola bagiyita Boeing ebadde mu service okumala akabanga era balina gye bayita X-37A eyesooka ne babeera ne gye bayita X-37B yeeno ekomyewo. Zigenda maaso n'okuba nizikozesebwa eggwanga lya America mu ngeri erabika okuba nti yabubba. Kati njagala okutegeeza nti America ennyonyi eno abadde agiwanise okumala ennaku 1774 emabega. Kati mission zeekola baziyita OTV, Orbital Test Vehicle, era mission yasooka bagiyita Orbital Test Vehicle 1. Bagikola atuliza ng'ennaku z'omwezi 22 April 2010.
negenda maaso n'okuba nti ekomawo ennaku z'omwezi zaali 3 December omwaka ogwa 2010 Enyonyi eyo eyitibwa X37B ku mulundi ogwo Enyonyi eno ng'ekola mission yasooka ya OTV1 atuliriza zaali ennaku 1224 n'essaawa 9 n'eddakiika 24 ng'eri mu bbanga nga tekomawo. Atuliza ye mission eyasooka kankwe mission eyokubiri ekola mission eyokubiri gye bayita OTV2 Orbit Test Vehicle 2 ennaku z'omwezi zaali 5 Maachi omwaka 2011 nebeera mu bwengula nekomawo ennaku z'omwezi nga 16 June omwaka 2012 era njagala okutegeeza nti ku mulundi ogwo Enyonyi eyo ey'ebyewuunyo yamalayo ennaku 468 essaawa 14 n'eddakiika 2 nekomawo ngeri eyo. Ensi ne yeebuuza Abamerika kiki bagenda maaso n'okuba nti bakola abaffe bwe busajja nga bulabika okubanga okitegedde awagira Russia kajambo omwagizi wa Russia kajambo kati twogera ku Amerika ne Russia tujja katuli ku kya Amerika Russia tujja kubanga Russia aina kasensa akalakalesi wali mu bwengula mutalo lugenda maaso kati katusoko Amerika kubanga ne GFP eraga nti America first Russia 2 China wa kusatu. Njagala okutegeeza nti Enyonyi eno bwetu ebadde egenda maaso n'okuba nti ekola mission zaayo wakati mu bwengula OTV1 ogenza maaso n'okuba nti ogitegeera ne bakola OTV2 era bwe batu ne bagenda maaso n'okuba nti bebadde ku OTV ey'okusatu n'ey'okusatu baagikola eyokusatu baagimaliriza kati eno ebadde OTV ebadde mission atuliriza yagenda ng'ennaku z'omwezi 17 Mei mwaka gwa 2020 egenze maaso n'okuba nti ekomyewo ye mission atuliriza namba 6 ennaku 98 ng'eri mu bbanga. Tujja kwongera okwetegereza Amerika mu bbanga akolaki tukitegeera nti amawanga agawerako gabadde gagezezzaako nnyo okubega eggwanga lya Amerika Enyonyi eno gagikozesa ki mu bbanga. Amerika tabanga atukuwa ebifaananyi bannange Amerika ina satellite ina n'ebirala tubimanyi naye ate Enyonyi eno kyekye yevuga yokka tetumanyi mafuta ge bagiteekamu genkana ki kubanga ebisinga tebagenda maaso n'okuba nti babyogera ensi tebimanyi okujjako Abamerika. Ne kakati otegedde nti mission eno gyegenza maaso n'okuba nti ekola kasookedde ng'etandika okukola mission zaayo yekyasingidde ddala okubeera empanvu olw'ensonga nti emaze ennaku 98 ng'eri mu bbanga apaka bwegenza maaso n'okuba nti ekomye wali Florida munda mu ggwanga eritibwa erya Amerika gwanga ku ggwanga abwetu bwe tugenda maaso n'okuba ntambula eyo nnyonyi ya Amerika kakati katugambala okuba nti tugiramu bwetu katono bwe tukomawo tugenda kuba twetegereza omurasha kikyawanise wali atuliriza mu ggwanga eritibwa erya Ukraine. Gwanga ku ggwanga kano ke kaseerako aka gwanga ku ggwanga tukusagulira amawulire agookya era masu okwetoloola ensi yonna okuva e Pyongyang paka e Moscow mu Russia okuva e Washington DC paka e Beijing mu China okuva e Tehran paka e Kabul mu Afghanistan kati gafune okuva ku semazinga ez'enjawulo era tosubwa n'agafa mu nnyaffe Uganda wano mu The Inside Story munda mu bisenge by'amakolero g'entalo. Obutakubira ku munno simu ensonga erina kuba nti toyagala bwagazi kwogera naye. Kati ku MTN ofuna eddakiika nnyingi ku ssente entono ddala okugeza ofuna eddakiika 10 ku siringi 7 ate nga zikuba ku mikutu gyonna. Nyiga star emu note star 2 hash okugula bande endala eza ssente entono. Eno promotion ya kiseera buseera. MTN Uganda erungamizibwa ekitongole ki Uganda Communications Commission. Gwanga ku ggwanga kano ke kaseerako aka gwanga ku ggwanga tukusagulira amawulire agookya era masu okwetoloola ensi yonna okuva e Pyongyang paka e Moscow mu Russia okuva e Washington DC paka e Beijing mu China okuva e Tehran paka e Kabul mu Afghanistan kati gafune okuva ku semazinga ez'enjawulo era tosubwa n'agafa mu nnyaffe Uganda wano mu The Inside Story munda mu bisenge by'amakolero g'entalo. Gwanga ku ggwanga bwetu bukyagenda maaso n'okuba ntambula mukwano gwa ffenna ataddeko 107 katonze mwenda pala FM ekolera omuntu wa bulijjo atunoonyeko ne ku Facebook kwetuli live Apal FM Uganda
wajja kuba otulaba bulungi nnyo ku Facebook. Kakati nga tumaze okuva e Washington, kati kyali ku mwami bamuyita Vladimirovich Putin akulembera eggwanga erya Russia. Tetugenze kulaba biri ebigambo okuba nti yadduse dda mu kibuga ekitibwa Kherson. Kansooka enkulaga ag'Enyonyi. Enyonyi atuliriza eje ery'omutawaana bayita VKS, Russian Aerospace Forces. Nva kubuulira ku ya mu America atuliriza eri ebaddemu bwengula ekozesebwa ejje erya Space Force y'eggwanga lya America. Kakati kankuwe eya Russia. Eya Russia tebaddemu bwengula ngeri gye nkubuulidde X37B eya America. Kakati kyetugenda maaso n'okuba ntwetegereza wali munda mu ggwanga atuliza erya Ukraine. Tutegedde nti eddwaniro nga ligenda maaso n'okuba nti litabuka mpolampola. Russia aliko akakodyo akalala kagenze maaso n'okuba nti employees aleese akakodyo akajja a new tactic okulaba nti ebintu agenda maaso n'okuba nti abimaliriza Russia. Nyagala okutegeeza nti Ministry ey'ensonga ez'ebyokwerinda munda mu ggwanga lya Russia etegeezezza nti ennyonyi zaayo ekika ekya SU 35 era nga bakolera wansi w'ejje erya VKS Aerospace Forces of Russia batandise okukozesa emizinga gye bayita R37. Kati tutala atuuliriza lwa mu bbanga tutegedde nti okusinziira ku Barasha bagambye nti ebyadala olutalo engeri lubadde lugenda maaso n'okuba nti lutambulamu, Ukraine ebadde egenda efuna kyoyinza okuyita superiority, amaanyi mu bwengula. Abarasha nga bagenda maaso n'okuba nti beebuuza nti lino eggwanga eriyitibwa Ukraine ennyonyi zibasinga okuba nti bakozesa zonna Russian made ffe twazikola mu biseera ng'omukago gwa Soviet Union gukyaliwo. Bayinza batyo tuzoganya. Abarasha ne bajjukira nti mu kyemba oba mu arsenal yaabwe muterekero ebyokulwanyisa, muterekero erya rockets ezo missile ezisinga okuba ez'omutawaana balina kye bayita R37 ne bagamba koze tulinawo R37 leeta mwanange ne baleeta. Kakati ennyonyi atuliriza ez'eggwanga lya Russia akakodyo kagagenda maaso n'okuba nti bakuba ennyonyi z'eggwanga erya Ukraine mu bbanga. Kati beekubira mu bbanga era omuzinga guno oguyitibwa R37 kampuni atuliza eyitibwa JSC Tactical Missile Corporation KTRV eyatuliriza yemu ku kampuni ezikola missile ez'omutawaana ddala munda mu ggwanga lya Russia be bagenda maaso n'okuba nti baweesa ka missile kano a very smart missile R37M kamutawaana. Kakati kano koteka kuba kibabadde kibabeeredde kizibu okuba ennyonyi z'eggwanga lya Ukraine. Kati kibakola nga bakozesa R37 kagenda ne kakuba pilot yennyini ate nga kakubye target bakagamba kasita bakasindika bati ka R37 Abarasha kakuba pilot yennyini avuga ennyonyi kote katawaana na nnyonyi. Kakati okuba pilot jukira ennyonyi tebeera nti drone yevuga yokka ebiddako kibeera kigwa. Ennyonyi z'eggwanga atuliza eziyitibwa eza Ukraine kigamba okuba nti Abarasha babadde bagezako okuzikubanga naye te bazikwasa. Kati kye bakoze ne bayiiya akantu kano bakayita R37 nti kali mu kuyisa bubi nnyo eggwanga lya Ukraine. Kakuba ba pilot kakyakuba nnyonyi, of course bwe kakuba pilot nnyonyi ebeekubiddwa. Enyonyi tebagikwatako kakati bakuba pilot nga beeyambisa akantu kano ate bagamba nti kakuba wala eggwanga lya Ukraine. Tutegedde nti nabo bakayina ke bayita R37 kamiza irako nabo bakayina kyokka nti akabu kakuba mu kilometers nga 50. Kakati ate akeggwanga lya Russia akasobola okuba mu kilometers nga 9 nabwe kityo nti omurasha asobola okuba nti akuba ba pilot b'eggwanga lya Ukraine nga tabasemberedde nga ali wala akuba omukomo. Edwanira ebintu nga bigenda maaso n'okuba nti bitambula mukwano gaffe agenda maaso n'okuba nti otaddeko webale nnyo webali eddala. Eggwanga lya Russia wakati mugenda maaso n'okuba nti atuliriza abalina obukodyo obupya bagezako okuleeta mu bwengula. Otegedde kati bafulumizzaawo kaawo alizaati bagamba nti bulubu olwana olina okutuwa alizaati kiri kitya. Russia kituufu bakutwala oba nedda sooka otubulire biri bitya mumanyi okwebuzaabuza ne mutulimba nti
kati minisitule y'ensonga z'ebyokwerinda atuliriza amakyago na ku lwaleero ali munda mu kibuga ekitibwa Moskova tugajja mu ggwanga lya Russia yina efulumizzawo alizati negamba nti weebiti bwe bitambula amawulire gagenda bagamba byetambula bwe biti okusinziira ku Russia bategeeza nti kasookedde ng'ota olutandika baakakuba ennyonyi z'eggwanga lya Ukraine 333 baakakuba helicopters 176 aba Russia era bagambye nti baakakuba drone z'eggwanga erya Ukraine 2498 bakwonoona air defense system ez'eggwanga atuliriza erya Ukraine bakamwonoona air defense system ziri atuliriza 388 abarasha era bafulumiza alipota nga batuwa alizati y'olutalo ne bagamba nti tanka 659 ezo zakagenda maso n'okuba nti boonoonye ne bategeeza nti boonoonye multiple rocket launch system 887 ne bategeeza nti boonoonye artillery system 1377 abarasha ne bategeeza nti boonoonye ebimotoka 722 ez'eggwanga lya Ukraine alizati atuliriza okuvako mu ddwaniro omurasha bwatu bagenzi maso n'okuba nti atuliriza afulumiza ebibye ajjukira nti Russia afulumya ebibye ne Ukraine afulumya ebibye naye at least otegedde ebivudde eri Russia tulinze ebya Ukraine atubulire gyabadde ayimiridde atya omurasha badde amuyisizza atya naye ng'embeera bwetu bwegenda maso n'okuba nti etambula agakyaliwo ag'eddwaniro kubanga ekitundu ekitibwa Carson wali amapya omurasha eno yadduse emisinde kabadde kakodyo oba nedda tugenda kuba tweyongerayo oba nnyo kuba nti okyatombodde gwanga ku gwanga kano ke kaseerako aka gwanga ku gwanga tukusaggulira amawulire agookya era masu okwetolola ensi yonna okuva e Pyongyang paka e Moscow mu Russia okuva e Washington DC paka e Beijing mu China okuva e Tehran paka e Kabul mu Afghanistan kati gafune okuva ku ssemazinga ez'enjawulo era tosubwa n'agafa mu nnyaffe Uganda wano mu The Inside Story munda mu bisenge by'amakolero g'entalo. Assalamu alaikum. Kurani egamba obugagga kirungi naye okukola ebirungi kisingako mukaweefube okufuna obugagga oyinza otya okusigala ng'oli mutukuvu. Waliwo engeri emu yokka gy'oyinza okufunamu byonna nkwanjulira Trust Halal Personal and Business Accounts okuva mu Finance Trust Bank. Akawunti egoberera ennono z'obusiraamu. Kati ne Trust Halal osobola okutereka sente zo ku akawunti egoberera sharia. Finance Trust Bank, putting women first. Erungamizibwa banka enkulu ya Uganda, sente za bakasitoma zikumibwa ekitongole ekya Deposit Protection Fund of Uganda paka ku milioni 10. Kale smartphone ku bei rahisi, esimu empya kapyata ku kibanja mpola. Customer, nkuyambe ntya mukwano? Bambi mbadde njagalayo ka smartphone nga kakola bulungi ku internet nga ne kamera eri ku muzuri. Obimanyi naawe. Ezo tulina nyingi. Olina meka? Totya yogera nnyo tulina eza budget zonna. Mukama wange ogula simu oba ogula lindazi weefunire smartphone empya tuku ku bbeeyi ensaamusaamu okutandikira ku siringi 400 z'osasula buli lunaku mpolampola okumala ebbanga lya myezi 12 mirambirira buli simu egirako MB za 5 eza buli lunaku ku bwereere genda ku MTN Service Center oba ku dduuka lya M-Kopa weeroboze mu masimu gaffe aga Samsung n'aga Nokia agalina zikamera ennungi ddala n'ebirala ebisikiriza awo otandika okusasula mpolampola. MTN wamu ne M-Kopa. Weewala abafere MTN ekukubira ku noti 3 noti kwokka. MTN erungamizibwa Uganda Communications Commission. Mujebale, nze Gloria, abasinga mumanyinga Baby Gloria, nze kafulu wa Movitable Jelly ne Movitable Soap. Era ng'olwaleero nina amawulire amalungi gy'oli. Movitable Jelly ne Movitable Soap kati ali mu ndabika mpya ekuleetera okuwulira obuvumu. Endabika empya nga tekyalina akawoowo akafa ak'obutonde akyalimu amaanyi agawonya ng'ate era muweweevu ku lususu. Kati nogenda weefunire Movitable Jelly ne Movitable Soap ali mu ndabika empya naawe wezze bujja buli lunaku. Movitable Jelly ne Movitable Soap bikolebwa Movit. Nga mwenna bwe mukimanyi MTN Kampala Marathon ekomyewo era nga ku mulundi guno tudduka ku lw'abaana babebi. Temunfuna bubi sitegeeza buno bubebi obulya ssente njogera ku mabujje gano.
wegatte emisinde gya MTN Kampala Marathon eginaabawo nga 20/11/2022 okwewandiisa nyiga star M6577 oba kozesa momo app zonna ezinaavaamu zakozesebwa mu kuddaabiriza amalwaliro g'abakyala mu bitundu bino wammanga Kawaala Kisenyi Kabongo mu Karamoja ne Kakyumbala mu Teso biwagiddwa Huawei Stanbic Momo NBS Sport New Vision Renzori ne Uganda Athletics Federation. MTN erungamizibwa ekitongole ki Uganda Communications Commission. Essaawa zigenda kuwera n'ekitundu ez'okumakya. Time check ekuleeteddwa MTN. Tandika na kufuna simu card okoleeze ne Manda Mobile. Okozesa omukutu guno downloadinga Manda app ofune data ne voice bundle ku bei layisi. Koleza ne Manda Mobile. Nkwanjulira abasewagudde Quality Bakery abakutuusaako sewagudde fresh cakes balina cakes mu sizes fashions ez'enjawulo. Jangu okole odayo bakolere keki yonna gye weetaaga. Jjukira nti gwe owa birthday party keki zibeerawo essaawa 24 naawe oyagala okusuubula oba wa supermarket jangu okole odayo. Basangibwa Nansana ku Kibulooka ku Yesu Amala wamu ne Kasubi Makerere Road ku Princess Complex Gift ate mu abali mu bitundu by'e Kawanda Sewagudde fresh cakes musobola okuzifuna ku branch yaffe ey'Ekirinyabigo Kawanda ewa Kasumuluzo okulinaana Voice of Kirinyabigo. Bakubiri ku ssimu ng'oyita ku noti 757 noti 5 10 93 wamu ne noti 776 40 tukulindiridde. Kasitoma wenna ng'okosa Star Times Nova Bouquet sasula emitwalo 3 gyokka ofune emyezi 2 mirambo egy'okusanyusibwa ku bouquet esembayo mu bikujjuko bino. Ogenda funa channel z'abaana n'obuzannyo bw'obukunyumira ennyo mu lulimi Oluganda olabe ne Nnalulungi wa Uganda ku Makula TV. Ologateko emipiira eminene nga bwe gizannyibwa mu nsi yonna. Family time with Star Times. Oyinza okubeera ng'olina essomero oyagala kuzimbira nnyumba oba kuzimbira maka oyagala kuzimbira byoto bikekkereza muliro kankwanjulire aba Shaz Coatings Builders and General Merchandise. Bano be bakakensa mu kutabula langi eya buli kika ate ku bbeeyi ensaamusaamu. Oyagala kusibira ttalazo kukubira pulaani ya nnyumba mu buli design oyagala kukolera gypsum ceiling kuzimbira byoto bikekkereza manda weekwate bano aba Shaz Coatings Builders and General Merchandise. Okumanya ebisingawo jangu enabbingo Namagoma ku ofiisi zaabwe opposite Mambo Hardware oba bakubire ku simu 0772 oba 0702 Shaz Coatings Builders and General Merchandise. Kibuli Core Primary Teachers College Reunion yakubira ku Sunday nga 11 au ku college wenyini tutandika sawa 12 ez'okumakya paka 12 ez'olweggulo. Wasomerayo wakolerayo wafumbirwayo oba wawasaayo olina gw'omanyi yasomerayo ko yakolerayo yafumbirwayo oba yawasaayo. Mwenna tubayita ku Kibuli Core Primary Teachers College Reunion ku Sunday nga 11 December omwaka guno. Jangu twejjukanye tuteese tunyumyemu tumanyigane tuseke. Okwewandiisa shillings emitwalo 5 era kuba ku simu zino wammanga noti 772 oba noti 792 buli eyasomereko Kibuli Core Primary Teachers College Reunion yammwe yakubeera ku Sunday nga 11 December ku college ya Kibuli. Kativimba ne MTN Kabode nga bw'ogisasula mpola mpola. MTN Kabode ye smartphone empya okuva mu MTN. Depositinga kakasente katono nnyo emitwalo 99 zokka. Olwo balansi omusasula mpola mpola mu nkola ey'olunaku wiiki oba omwezi mu bitundutundu. Essimu eno ejjirako GB 2 ng'ozifuna buli mwezi okumala emyezi 7. Kyalira edduuka lya MTN lyonna oba ku matabi ga Banana Phone World weegulire essimu eno eya MTN Kabode Super Easy okuva mu MTN. Everywhere you go MTN.